SB4 media fefe Kunsonga. Nze muzukulu wa Kabajja omugeye Ssebunya era ng'omukutu gw'emperezaako bakuyita SB4 media. Ndine muganda wange weyanjulira abantu Allan Cruz owa Cruz exclusive. Okay, waliwo ebitambula ku social media nga mutukoowola SB4 Allan Cruz ne baganda baffe abalala muli Iblake mutukoowola muveeyo ne divorce muveeyo SB4 emitwe egisinga obukulu SB4 ne Allan nti muveeyo mutangaze eggwanga. Allan Cruz SB4 banange Allan mwatugisa wano Allan mwatugisa SB4 Kunsonga eno. Tukoze ka video kano nga si kutandika lutalo nga si kuwakana wabula atera si kwetonda kuwabula na kutereeza. Ebiseera ebisinga obungi twanguyirwa nnyo ensonga zitutamanyi ko mitwe n'amagulu ne tukomentinga naye nga tesiye yenkola ey'obuntu bulamu. Nga nasaba kuzanya ka video kano then nkomewo tukumanye ensonga lwaki tuzze. Hi guys, eno message njagala egende ku Mr. Mukalnet, Allan Cruz SB4 banange Allan mwatugisa wano Allan mwatugisa SB4 Kunsonga eno. Tuzze ku pages ku channel zammwe tukomenti nze nga tubagamba Mr. Mukalazi taddamu messages zaffe. Nze nafudde nayo ne mukubira ne direct essimu eri mu Luwalabu. Twamaze okansolinga visa zaffe, twamaze okusaba anytime from now banfulumyaga n'amaka naye ngenda kugenda luddawa. Kati jo plans zaffe tuli mu Mr. Mukalnet. Omusajja tumuweereza message tavaayo kutuddamu tukuba tugamba message nyingi mukube tukubye essimu eri mu Luwalabu tetuulira be bagwera te ssente babeera bazisala. Allan mwagala mutusange ku street SB4 mwagala kujja tukwate eno nga tusaba buyambi. Twabaana abali Saudi bonna baganye okwenyunga nga dde beesize mu Mukalnet nga panaawo tewali kigenda maaso. Waliwo omwana yagambye yamuweereza ssente kati weeks 3 amusindikira message taziddamu. Twasabye cancellations. Nze ku Lwokubiri we nagisabye yesterday. Sajja n'angamba no problem ngenda gikuwa. Essaawa yonna kati asobola oggimpa n'anfulumya amakaagi. SB4 bannange muveeyo mututaase oba wajja we yagamba yagenda kuwa Brenda omulimo oba otuwa namba ya Brenda fa tutwale mu ebyo tewali buzibu. Bannange amanye omuntu yenna omutuufu mu Dubai alina connections munnange mutuyambe mumutaginge muno kuba bannange bano abantu mwe mwajja Dubai ne munyumirwa mutulesaawo mwezammwe message taziddamu tumutaddeko ne direct call takwata. Waliwo omwana yakola naye appointment n'atuuka ku kisaawe ng'omwana bamuwadde cancellation n'akuba essimu ng'oyo omusajja tagikwata paka omwana we yalinnye n'aboardinga n'agenda e Uganda naye nga programs ezo zonna zaali mu ye. Bannange muveeyo mututaase SB4 Allan Cruz bannange muveeyo mmwe mwatugisa lwaki mwatuyimya nga temugenda kutulya muveeyo. Ka video ako SB4 nakalabye nakwatidde ennaku nanyoluddwa olwa mwannyinaffe. Ngenda tandika bwe nti nkoze interviews nyingi ez'abakadaama oba ez'aba house managers mu biyumba gye babeera. Buli omu complaining about companies. Era nga buli omu ampaana Cruz weebale tulwanirira. Mempromisinga n'abantu nti tulifuna ekintu ekyaffe oba ekyaffe kuba nali nfuuse part kubbo nemba promising nti tulifuna ekintu ekyaffe nga si kyakiyaaye. Mukama nanyamba Michael Mukalazi Mukalnet nankubira essimu ng'agalolanga nange. Ne mutegeeza nti Uncle Michael bw'oba oyagala okulanga nange nze siranga companies twala baana okujjako njagala nnyo okumanya bannyinaffe
ne baganda bange bwe baba bagenze basulawa balya batya then osanga kiyinza okubaawo enjawulo according ku company endala engeri gye zikolamu emirimu. Neŋŋenda mukama mulungi omusajja oyo yanteramu ticket na buli kimu era ne bampaana ne baŋŋamba ne bamuwaana ne bamugamba weebale nnyo weebalire ddala. Buli kye nabalaga kye bandaga. Buli kye nabalaga kye bandaga. Ompulira? Nange ne mbagamba nti bannange ku byendabyeko nammwe abansinga experience mu mbeera eno bye mulabye byembalaze bibasikiriza okujja kuba ne wine nga Michael ndaga ebisulo ndaga bwe balya ndaga ofiisi yo ebintu ebyo n'abindaga nembibalaga ku channel emikutu gino bwe tuba tugikola SB4 okola omukutu n'ogamba nti mukama bw'aba nannyambye abantu ne banfolowinga ne bagulaba nja kulangirangako abantu bizinensi zaabwe abo abali willing okufolowinga bye mbagamba. Nali siranga nko kampani ne nakola ekintu kye nalowooza mu mutima nti kina pleasing sabasista baffe. Teri yali avuddeko wano Kampala n'agenda n'alambula baana abo gye bakolera baana abo bwe basula nenfuna interview z'abaana abamu be nasanga mu bisulo bye bandaga. Okitegeera mu videos nzize mbagamba ekintu kimu buuza bulungi ensonga zo zibuuze Michael bw'okuba essimu nga tebakutte don't send your money. Naye munange omwana akuvuma n'akuwemulawemula n'agenda ku posti za mukyalawo n'amuvuma you get siganye obusungu babungi SB4 yeah because nammwe mukola naye lwaki okansolinga nga tonnoyagera na musajja. Okay kati ninyo kanzemu kuzanya ka video kano era nkomewo. Hi guys, eno message njagala egende ku Mr. Michael Mukalnet, Allan Cruz, SB4 bannange. Allan mwatujisa wano. Allan mwatujisa. SB4 gusa ensonga eno. Tuzze ku pages ku channel zammwe tukomenti nze nga tubagamba Mr. Mukalazi taddamu messages zaffe. Nze nafudde nayo ne mukubira ne direct essimu eri mu Luwalabu. Twamaze okansolinga visa zaffe, twamaze okusaba. Anytime from now banfulumyaga n'amaka. Naye ngenda kugenda luddawa. Kati job plans zaffe tuli mu Mr. Mukalazi Mukalnet. Omusajja tumuweereza message tavaayo kutuddamu tukuba tugamba message nnyingi mukube tukubye essimu eri mu Luwalabu tetuulira be bagwera te ssente babeera bazisala. Allan mwagala mutusange ku street SB4 mwagala kujja tukwate eno nga tusaba buyambi twabaana abali Saudi bonna baganye okwenyunga ngadde beesize mu Mukalnet nga panaawo tewali kigenda maaso. Waliwo omwana yagambye yamuweereza ssente kati weeks 3 amusindikira message taziddamu. Twasabye cancellations. Nze ku Lwokubiri we nagisabye yesterday. Sajja n'angamba no problem ngenda gikuwa. Essaawa yonna kati asobola ogimpa n'anfulumya amakaagi. SB4 bannange muveeyo mututaase oba wajja we yagamba yagenda kuwa Brenda omulimo oba otuwa namba ya Brenda fa tutwale mu ebyo tewali buzibu. Bannange amanye omuntu yenna omutuufu mu Dubai alina connections munnange mutuyambe mumutaaginge muno kuba bannange bano abantu mwe mwajja Dubai ne munyumirwa mutulesaawo mwezammwe message taziddamu tumutaddeko ne direct call takwata. Waliwo omwana yakola naye appointment n'atuuka ku kisaawe ng'omwana bamuwadde cancellation n'akuba essimu ng'oyo omusajja tagikwata paka omwana we yalinnye n'aboardinga n'agenda e Uganda naye nga programs zonna zonna zaali mu ye. Bannange muveeyo mututaase SB4 Allan Cruz bannange muveeyo mmwe mwatujjiisa lwaki mwatuyimya nga temugenda kutulya muveeyo.
sigenda kwawukana kokko ne muganda wange Cruz kyayogedde. Mu kutandika channels zaffe twateekamu amaanyi mangi, twateekamu akasente, nammwe baganda baffe abali eyo ne mutuwa obwagisi mwasubscribinga musharinze waka waffe era mbagala nnyo, tubagala nnyo. Era wendabanga muganda wange manyi nange oba malise housemaid oba kadama ngaalumwa nange kinnuma. Era ennaku zino sikyebaka kubanga muli mu bulumi nakuba bamusina bakubalaba. Ngenda kwogerako ku katini nnyo ku katambi butambi obutambula. Mulundi gwange okugenda e Dubai, okujja e Dubai mama fina yantekamu tiketi. Kiddamu omulundi okujja e Dubai ogwasooka mama fina yantekamu tiketi. N'omulundi gwange ogwokubiri mama fina yantekamu tiketi. N'omulundi ogwokusatu mama fina yantekamu tiketi. So mugamba ku social media nti majje n'okubba kifu ekyo nkisazizaamu. Watwajja we najja Dubai nafuba nnyo okulambula era nga Allan wagambye nafuba nnyo okulambula abatukabirira bulijjo gye bakolera. Omulundi gwe nasooka okujja e Dubai twafunira abaana emirimu baali 5 be twasanga ku Banias tebyali bya kamera naye ng'omwana pasitole ye ne mutwale wa mama Fina namwayo ku sende ne tugula emirimu. Allan nafuna emirimu. Omulundi ogwokubiri twafunirayo abaana bali 2 emirimu ng'era Mr. Mukalazi yannyambako ku nsonga eyo. Guno omulundi ogwokusatu gwe nakwera ka video ka Brenda. Ka video yako katambula nnyo navumwa nayogerwako bingi kyesimanyi oba byava ku ki. Kyesimanyi nti oba okufunira omuntu omulimu okumujja mu gwalimu nga gwalaba mubi ogezako okumutereeza oba nakyo kibi. Ekyo nsaba mu nsonyiwe ekibanga kyali kibi bannange mu nsonyiwe. Katono nnyo okukomentinga ku video kano. Wetaba stunt mumpulirize bulungi. Wetaba stunt ku video eyo. Wetaba stunt ku video eyo. Ngenda kuyiwawo omubiri okutabanga nyamba omwana oyo gumulama mu ka video yako. Omwana ono agamba Bavudeyo nakola ka video nti twamusuulamu mu katego. N'agamba lwaki twamugisa nga tetuumulye bingi byayogedde. Natuka n'okugamba nti oba mutume namba ya Brenda nyingiremu ebyo ebintu. SB4 bannange muveeyo mututaase oba wajja we yagamba yagenda kuwa Brenda omulimu oba otuwa namba ya Brenda fa tutwale mu ebyo tewali buzibu. Tetukiwagira. Bawe nawe naraba video eno nsaba aline namba y'omwana ono agimpe. Nkiddamu munkotinge bulungi. Bawe nawe alaba video eno sharinga video eno paka we naatuuka ku mwana oyo akabira mu video simumanyi simulabangako. Ya cancelinga mbigambo byagambye nti olunaku lweggulo ya cancelings yasabye cancellation. Twasabye cancellations nze kulokubiri we nagisabye yesterday. Sajja nangamba no problem ngenda gikuwa. Esawa yonna kati asobola jimpa nanfulumya amakagi. SB4 bannange muveeyo mututaase. Olunaku lweggulo naye leero najja nakola video eyo. Tuwuliriza bulungi tukozesa obwongo befanga tonna commentinga ku video ya SB4 baku ya Allan tukozesa obwongo mwe mutuwanise mwe mwagala okutwesuulira. Omwana agambye olunaku lweggulo yasabye cancellation. Sawa yonna bagenda kugimuwa tebannagimuwa. Nze kulokubiri we nagisabye yesterday. Sajja nangamba no problem ngenda gikuwa. Esawa yonna kati asobola jimpa nanfulumya amakagi. SB4 bannange muveeyo mututaase. Naye okola otya cancellation leero enkya n'okola video. Andi mukatambi mu interview zange nsaba munonderamu party eyo Mukalazi nga agamba nti bwe nali ku mulimu gwo gusuule ujje nkuwa omulimu. Mukalazi yajja ayamba kufunira atalina mulimu. Teyagamba gwali n'omulimu ogusuulewo. Bannange twefune bulungi. Muri baganda baffe mutufune bulungi naffe tujja bafuna bulungi. Ka video kana katambudde nnyo
Maama gwali mu video. Nzo bole munnyinange. Nzo bande mukulu wo. Olaba kano ka video kuba ku simu zange ziri ku screen yoko. Oba tolinako airtime kuba ku WhatsApp call. Sigenda kujjako data okuva olwaliro nga nindidde call yo ngenda kukuyamba. Sifuddeyo buli Saudi Arabia oba oli Dubai oba oli oba oliwa. Bannange alaba ka video kano taginga kawereza omwana oyo akaaba. Ngenda kwesitula Allan. Ngenda kukwata kasente kange akatono kennina. Mama fina yavudeyo ngambye agenda kunkwatizaako. Ngenda kwesitula nonya mwana mwala gwe woli nzijewo kutunuze mu kamera. Otubulire kiki ekisinza okunyigiriza. Mu video wagambye nti essubi walitadde mukalazi. Nayo mukubira amasimu tagakwata messages taziddamu. Tudde nayo ne mukubira ne direct essimu eri mu Luwalabu. Nenebuuza omuntu gwotayogerangako naye ku video, omuntu gwotakubirangako ku simu n'agikwata, omuntu nga taddanga mu message yo, kulwaki osaba cancellation? Kampisewo kone kano kannomye nnyo SB4. Omwana yakoze ka video nanvuma akodi ku video ke bampereza. Allan Cruz oli mubbi mwegasa n'omufere. Nennoonye ennamba y'omwana nembula. Nembuuza mikwano gye nebagamba munnyambe mumumbuulize. Bwe baba bamubbye akkirize njogereko naye. Mikwano gye information gye yandeetedde yayongedde kumenya mutima. SB4 omwana yagambye sinze gwe babbye. Just waliwo mukwano gwange n'emikwano gyange emirala egiri mu Kaaba gye ndi mukukolerako video. Nange mbifunye. Omwana n'omugamba bambi bw'oba oyagala Allan Cruz muli eri nga mumwagala ne SB4 nga ye mumwagala. Tulina groups mu bumu abaana baffe be mumanyi. Kwata screenshot gisindikire omwana gwomanyi ali mu tiimu ya SB4. Ajja mutuukira mugambe papa screenshot yiino omwana ono omuyambi otya. Allan Cruz nina team Mama Brighton mwebali abaana. Tina mwali okitegeera muli mu Heights ya bana bangi mwebali okitegeera muli mu Jolly Cats bana bangi. Kwata ka video, kwata screenshot, gamba Jolly Cats mukama waffe mukama wammwe yatubbye nesaagala genda bw'oba ogamba nti mutwagala ne bye tubakoledde nga musiima. Wallahi nja kwefiiriza buli kimu kye nnina. If it takes you coming back home ofuna obulamu obulala nga tutaddemu yadde n'ekikumi I will. Bwe kitagisa kukomawo waka ng'oyagala kuddayo kuba kyeyo mu nsi yonna gy'oyagala nja kukuteeramu ogende. Naye naffe bannannyini mikutu mutusaasire. Bw'oba owulira nga mutwagala sooka weebuuze before nga tonnakola story ku YouTube, before nga tonnakola story ku Facebook. Kale naye ku Facebook oyinza okuba oyagala ba followers. But noonya SB4 omugambe nsaba ku recording nga nkola kino ekintu. Ojja funa ba followers abali authentic. Waliwo ku Facebook okwo mwannyinaffe yasinga okufulumya stories. Namulumbyeko mu inbox ye ne mugamba mpaye eddakiika twogeremu. Bye yanzizeemu njabye bayitira mu part 2 kuba nagambye nti no video sizze ku lwana ntalo nazze kutereeza. So nga tuzze ka video kali omwana oyo gye naye amumanyi oba amulina mbadde nsaba tukozesa obwangu mu nnaku 3 ave yankubira essimu ku screen kweziri mu nnaku 3 ave yankubira essimu njogenda ate nkubira ku video call kakasenti gwe mukazi wabanga yakubba muwala gwe yavudeyo n'okola video eyo ngenda compensatinga. Bw'aba teyakubba ngenda kukuyamba. Woba oli Dubai ngenda kujjayo Dubai nkuti ogenda nga bavudeyo n'okola ka video ogenda kukkirizza nkuteeke ku kamera
nange ndiro kuwerekerako ya tujja kujja ne Allan tuku meeting ku kamera waliwo kisolo ekirala kitambula nti waliwo omwana yali yateesa ne mukalazi namuweereza ssente munatuka ku airport funanga nakuba amasimu nagakwata mwana na boarding anajja Uganda waliwo omwana yakola naye appointment n'atuuka ku kisaawe ng'omwana bamuwadde cancellation n'akuba essimu ng'oyo omusajja tagikwata paka omwana we yalinnye na boarding n'agenda e Uganda. Nakafuna abantu nga basatu nga bakyogera ekintu ekyo muwala gwe yajja e Uganda wekibanga kituufu nga kyoyingwe ne evidence noonya nsangibwa makinde enamba zange ku screen kweziri kuba essimu ezo jange makire utoka ku papazi nkubira nawe ngenda kukuyamba mukazi oba wamuwa ssente meka kasojja ne evidence nti kituufu mukazi wamuwa ssente nga muteesezza mbwa akyukire Dubai no boarding no je Uganda obango de mu Uganda essimu zange kweziri nkubira nkiddamu amanyi omwana oyo dhonti muganyo okumuleeta amulina nga ine namba ye munkonectingeko ngenda kumuyamba nekisembayo bawe nawe na oli ngoli n'obukakafu nti mukalazi yakubba munkotinge bulungi ngoli n'obukakafu nti mukalazi yakubba natakuyamba mbadde nkwegayide jangu mini box yange n'obukakafu obwo ogenda kuyambibwa baganda bafa bali ku Facebook abatambuza nti Allan ne SB4 babbi mumale bulungi okwekenneenya Katonda afulumya gulire bbi ku munno okiwulira so abankubira amasimu nga tumogera ku nsonga ezo saba nkubira essimu ngwera ne evidence siganyi tukola emirimu mingi tulangidde abantu bangi wayinza okuba nga waliwo ekitateredde ngenda kudde mabega nnyo waliwo kampuni emu gye baggalawo yabuuzaabuuza abaana nali omu ku lukwo olwaggazawo kampuni eyo kubanga katukola mazima katukola bintu by'amazima twabalwanirira naye temwasiima abaana bangi betulwanye ku airport nga tena na transport emutwala abaana bangi nga muli eyo mwemanyi nga mutukubira amasimu SB4 nyama mama nga genda kufera mu nyumba n'okwata ku ssente eyo nga sina bya kamera n'ogenda n'olabirira famire ye abaana bangi ng'ensaba zino muli Dubai nga SB4 yabaliisa si bya kamera si kwesoma naye omuntu n'ava n'agamba mu kifo ky'okuyamba oyo Brenda lwaki toyamba abaana lwaki toyamba naganyi gwe nawe nago nali nnyambyeko nga si bya kamera nkwegalire tovaawo n'okola video ne mungoberereza SB4 time ejja kutuuka nja bagamba tukole abo abasiima emirimu gya SB4 abasiima emirimu gya Allan tweyanzizza akaseera kano Allan nakasanyukidde okujja okututuukako wetulina okumanya follower omutuufu yaani follower omutuufu akulumba mu inbox nagamba papa mpulira kino bwe kitinde bwe kitusaze magezi ki kabe blog omutuufu nga mukwano gwo nkasanyukidde nyakati akaseera kano kututuukako otumanyidde bafulo bafa abatuufu kwe kaseera okusengejjamu nze nabadde nsazeewo SB4 content mungi owe Uganda wano kola nga ngenda salawo ng'omuntu cases z'abaana buli agamba nti yabbibwa bwe zinaaba zikkakkanye nga buli omu asootingiddwa neesonyiwa abaana abo ayo ntokikola bale bannyinaffe bangi ku bana abaana ababiri oba 10 tebakukyaya abaana 10 SB4 omwana akkubira ng'ali mu nnyumba ekintu kiganye baganye omuta kampuni ye temufaako tekola ki owulira n'omugamba nkolera ka vidiyo okampeereze okitegeera n'okwata ka vidiyo ako olw'okuba omanyi amaanyi go kizibu nnyo wano e Uganda buli kampuni etwala omwana ebweru okuba nga tetumanyi no posting oba wakapostinga bw'ati omwana agenda okuddamu okukubira nga gamba Mr. Allan neeyanzizza nakomyewo okitegeera bingi tugenda kujja ne part 2 bayige n'okusiima tukoze ebirungi bingi mutusiimeko oba bw'oba ogenza oba nga baali bakubbye ne tukusootinga bambi jangu siima ng'otuuse okay tujja kudda ne part 2 mutu following abatufollowing nga mutu following tweyanzizza SB4 media yefe tukusensonga